Abawagizi b'ekibiina kya NRM bangi ddala bakuŋŋaanira Lugogo olwaleero okulaga obuwagizi bwabwe eri ekibiina n'okwetegekera okulonda kwa n'abakwatira bendera omwezi ogujja. Abakungu mu kibiina bategeeza okusinkana bannakibiina mu magombola ataano agakola Kampala naye ng'olwaleero batandisa na Central Division. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Todong yasiibudde abanaawenja akalulu mu Central Division mu butongole ng'ali wamu n'omuwanika w'ekibiina kino Rose Namayanja. Amaanyi aga President Museveni gali mumwe maanyi ga President Museveni. Oluvannyuma ng'ayogerako ne bannamawulire, Todong ategeeza nti ekibiina kitegefu bulungi okuteeka akamyufu k'abagala okwesimbawo kwa Parliament nga n'ebikozesebwa byatuuse dda. All materials are ready and everything is set right for the primaries of the 26th and even for the delegates conference that we are going to have, because we are going to have elections. The materials are ready now, so we are set. Ono agamba nti n'abo abawulira nga baagala okwabulira ekibiina olw'okuba bawangula mu kamyufu baddembe kyokka n'abasaba nti bwe babaako ebintu by'ekibiina bye balina basooke babizzeeyo. If someone by conviction feels he should go to another political party or support someone else, then we wish him well and he should just return our party properties, the card and materials that he has. Niyo baba bagenze eddembe lyabwe. Toyinza gaana muntu bw'aba ayagala kukola ekintu. Abantu Katonda baddembe okugenda eri n'eri. Naye n'abo abavuddeyo tubabuuzizza. Wali abavuddeyo ne bajja ewaffe. Abo nabo tubateeddewo red carpet. Todong agamba nti okwemulugunya kwe bafunye mu kamyufu k'amagombola n'ebyalo okwakaggwa bagenda kutunulamu bakutereeze. We shall review case by case when petitions are lodged at the Secretariat. Naye tetwasayininga mboba bakubbye ojja kusayininga. So tulinza bulinzi Electoral Commission eveeyo ne stand eveeyo ne petitions ezebawandise etuwulirize naffe tubeere nga bana NRM parties tutambulenga kibiina. Ekibiina kyakuba n'akamyufu k'abo abaagala okuvuganya ku bamemba ba Parliament nga 26 omwezi guno so nga okulonda n'akwatira ekibiina bendera kwakubaawo nga 2 omwezi ogujja.